2012 nayimba oluyimba neŋŋamba nti n'abalonzi nabasanze nabo ne bandiramu nti nno bakoowu okkeeranga ne balonda oyo gwe baagala munkya ne balangiriramu ate gwe bataawa yogera amazima ng'owejjangabika nti bafuuliddwa nnyo abawumba tuutu vota turn up mwagirabye abantu okulonda be baagala ne balangirira abalala nze kino sikirabako bukyanzaalibwa 231 ojja kwesanga ku polling station tekuli muntu n'omu mbakulisaayo nnyo mu selections ze mwagenze nga mumanyi nti mugenze mu elections ze zabadde selections si elections. When I was denominated by the Electoral Commission, very many people thought that it was true, that it is true. Mathias Walukaga is not educated. Mathias Walukaga never went to school. Very many people because it was the decision of the Electoral Commission. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kosabaya engato ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Good afternoon, ladies and gentlemen. Abeyo musula mutya nno. Nze Walukaga Mathias. Kusokera ddala. Nsaasira mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yonna gy'oli embeeramu oyita mukama akusaasira kuteekeko obukuumi obw'amaanyi. Olina kusooka kubeera ng'oli mulamu. 2012 nayimba oluyimba neŋŋamba nti n'abalonzi nabasanze nabo ne bandiramu nti nno bakoowu okkeeranga ne balonda oyo gwe baagala munkya ne balangiriramu ate gwe bataawa yogera amazima ng'owejjangabika nti bafuuliddwa nnyo abawumba tuutu vota turn up mwagirabye abantu okulonda be baagala ne balangirira abalala nze kino sikirabako bukyanzaalibwa 231 ojja kwesanga ku polling station tekuli muntu n'omu mbakulisaayo nnyo mu selections ze mwagenze nga mumanyi nti mugenze mu elections ze zabadde selections si elections. When I was denominated by the Electoral Commission, very many people thought that it was true, that it is true. Mathias Walukaga is not educated. Mathias Walukaga never went to school. Very many people because it was the decision of the Electoral Commission. Chibatamanya nti Electoral Commission eronda ekola bukozi selection zikati. Na mukwano gwange ayina muganda gwe yabadde ateekamu ssente nga nyingi nnyo yabadde kansala ku district yawangudde polling stations zonna tebamulangiridde ne balangirira ow'okusatu mukwano gwange oyo ye yaŋŋamba kululiddeyo osome nga bamaze okumpanduukulula ne mugamba nsoma bayagala nsomere mu masomero ameka mu gwokutaano ngenda kutikkirwa ndi ku third year semester 2 kati oyagala nsome ntya Electoral Commission yagambye tewasoma koze Electoral Commission lwaki Electoral Commission osobola okufuna admission ku university nga tolina senior 6 please nemugamba isoke bwoba bwotyo sijja kulwana nnyo kuprovinga kukakasa nnyo nti nno ndi mutuufu mukwa muganda we kasabaganye omulangirira nankubira simu nangamba nange byewayogera byali bituufu zino selections si elections muganda wange awangudde polling stations zonna nebaganya omulangirira. What does it mean? Nti bakeera bukeezi ne basalawo twagala ono kiddayo ku kyange abaaseka mbaga musekera bwerere
so gamba Robert Kyagulanyi emundu zamuteekako mwaluwa emundu ye lwaki bagimuddiza bagamba ayina emundu alabe bazimuggyako kati bagimuddiza ye emisango gyaggwa gityo mwagala gamba nti abanupu bonna abawangudde ba councillors ba LC 5 chairpersons ba LC 5 councillors bonna be batalangiridde babadde tebawangudde olwokuba electoral commission yagambye nti okusatu awangudde naawe ng'okitwala nti because the electoral commission has said that this one has won, the NRM whatever NRM councillor has won ng'ate abadde mu kyakusatu, so you take the decision of the electoral commission nti ntuufu bwe kifaanagana. I was denominated because of political issues. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abave ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, enja y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Tattoo Collections. Tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections. Tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mmwe abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email
zaitatu@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort.